Tukwaniriza ku Boka TV ate tulina Sichom Properties olunaku olwaleero. Nze Sula Ssenyonga tuli ku estate emanyiddwa nga Yanga Estate. Tuli bulijjo wano mukono ono yenna mukono okitegedde yenna mukono. Ninayo story gye njagala okusooka okuba wanga ntandika nga sinaba wa Aisha. Mbadde nga nfuna nnyo amawulire ge tulaba ku TV nga amawulire gajja abantu bakaaba akatale nga kakutte omuliro. Naye akatale mu kukwata omuliro abakazi abasinga asooka kudduka kulaba ng'ogyeko emaali ye, kale emaali ye eyidde. Akabokisi ko kayimiridde kati weekali tekaliiwo. Tekakyasinze n'obbakabya lwa nsonga kabeeramu ssente nnyingi. Nti omukyala abeera akakuŋŋaanyirizaamu ssente nnyingi naye nga kyaliko kyonna kyonna kyalafubaanako kuseevinga kugula poloti. Lekeraawo okuseevinga ewaka mb'ogule poloti. Sevinga ne Sichom Properties otya. Genda gye bali ku ofisi yaffe, jangu ofisi yaffe oba Naggalama oba Kasokoso oba Bweyogerere obagambe njagala ttaka naye njagala ku bbanja, tukiyita poloti bbanja. Bw'okimaliriza otugambe nti kakati mundage tukulambuze wantu w'enjawulo otandika okusula. Sente zizo wandibadde osula mu kabokisi kali eri obeere ng'oziteeka direct ku akaunti yo gy'oguddewo mu Sichom Properties. Whereby omuliro ne begukwata obeera safe. Leka kukaaba ddabo maziga waleero emaali esobola okuggwawo nga wano obadde oledi osigazeewo kasente katono no bagamba naye sente akatale kajja naye ensonga eri weti ne bweti ne tubagaininga ate mu bagaininga endala gwengeno bw'ozimba ennyumba yo. Tulina Aisha olunaku olwaleero Sichom Properties, beautiful as usual, she's a white one. Babuzeeko. Musibye mutyaba emikwano bakasitoma baffe abalungi tubanyiriza ano ku Sichom Properties. Amannya amogerako ne Aisha. Aisha. Yes, sebo. Aisha. Vano tugenda kuba kidaala sekagera tuwo wasiwo. Sekajja tuwo wate wali kiganda. Tuli ku estate ya fem. Abantu njagala batemeretemeremu. Bayitiremu estate ene eyimiridde etya. Estate eno enyimira gye eyimiriddeko bagiyita ploti bbanja. Enkola ya ploti bbanja yo bagiyita Yanga Estate. Yes. Kati naye kenyini otidde. Nange ntidde nze kenyini. Gwe kenyini otiddewo. Ntiddemu kuba ndaba masavu meereere wano we tuli. Wano wa miliyoni 4. Miliyoni 4. Miliyoni 4 naye nga ekipimo 25 kwana ekipimo gwe kitogwe kiri 25 kwana kyekipimo. Wano omuntu waddembe okujja n'agamba mu nsalire ekitundu nze kyenjagala obunene bwakyo tusobola okisala ssebo. Oli n'agamba mu nsalire wano wenjagala tusobola okukikola n'agamba nze njagala wali eri okuliraana neiba oli. Buli kimu kisoboka. Abasajja balina obwangu. Oli alina mu kusima ttooyi. Lwaki ye ttooyi yesooka ku nnyumba? Sajja batanazimba nnyumba gituusa ku musingi eri wagwa ng'asimye edda ttooyi. Ttooyi eweewe ekitiibwa bannange. N'enkoola bakyala bannange bakoole twesibye mu bwavu naye nga tugamba abasajja. Omusajja saawa yonna akulekawo. Naye weezimbye Aisha woze ekyo musajja saawa yonna akuleka gwe tondekaawo. Nange saawa yonna akulekawo ffenna buli omu alekawo munne. Gwe tosobola kufaanoneka muzigo. Nsobola. Lwaki tonzimba? Okuzimba nsobola naye nga tukwataganye mu ngeri ki? Kyekisinziira ozimba omusajja. Kati kyensaba bamaama oba osudde 5 oba 2 mbadde mbasaba tujje tugule ku poloti yaffe. Nate mbadde kyenteesa. Wandibadde obbira ku bakyala banno bave mu kasente k'ekikazi. Omukyala yenna omugezi olina okuba nga olinayo property omusajja gy'atamanyi. Kituufu. Wano wali akabadi kyova atwalese poloti bbanja nti omukyala naawe asigale waka nga tokola olina ez'akameeza z'ofisa. Kitegeeza akameeza z'ofisa osobola okugulako poloti si kyo. Osobola. Bayinza okuwa omutwalo n'ofisaako 2. N'ogenda ng'otopinga. Yes. N'ogula poloti. N'ojja n'emitwalo 3. Otandika. Teri byagamba nti ate bannange ate maama yalwadde ate ani yalwadde ne muzikwatako. Nedda.
ne 10 tukwata nalabako omukazi akatale nga kayidde naye advantage ayina ng'akabookisi ke yali ayina kaali ka kyuma naye era omuliro guno bannange omuliro gwafumba ssente nga the only way gy'asobola ozitwala okusekiwalingako ng'alina zitwala mu Bank of Uganda esobola ozikkiriza zino commercial bank nga tesobola zikkiriza Bank of Uganda ng'esobola okukkiriza ezo ssente ab'obubookisi buno bw'emitinga bupoteya so toleka Aisha wali owuliddeko omusajja bba akabookisi k'omukazi nali muwuliddeko wali omulabyeko nali mulabyeko omanyi olutalo sematalo lukyasinza okubeera ng'olwo kwe kubba akabookisi tokkirizibwa senyumba kasente mukazi munnange omusajja agenda kubba akabookisi akatwale wamugjawo ojja kumbulira embaga mu nnyumba netusevingamu kasente okisekeera omusajja onyiwanyi ngasobola okubba akabookisi n'akatwale wamugjawo buli kimu kisoboka n'akatwale wamugjawo n'ogamba nange nakayima nnoonyaako ki n'alyoka akomawo wenna ng'otugubadde obulamu tuga omukulisaayo otya nsooka nenkulisa naye nga mukama wange kulikayo nvuddeyo osiibye otya ssebo siibye bulungi nnyo munnange wandabiddeko kabookisi kange bwekati tebwekati kuba nina bye nnabadde nkatadde gwe yakatutte Aisha bulijjo olina akabookisi mu nju bulijjo nkayina nga kafaanana katya kakyuma kyuma kakyuma nga kali mu nju muno nga kali mu nnyumba wansi w'ekitanda buuza bulungi nnyo osobola ogenda n'obuuzaako wa mama John neighbor sisobola buuza mama John nga gwe oli wanene mu nnyumba nga tugisulamu ffenna kuba abaana tebasobola kukatwala ani yakatutte gwe yakatutte olina footage wa kamera newe mba simuyina naye nga nkakasa nti gwe yakatutte mbangu wangu tolina bujulizi obujulizi mbulina ku mutima gwange omutima gwo obujulizi bw'okumuntu atasobola butwala n'obwanjulira poliisi obaani so kati okwewala eyo byonna bamikwano sente tetuzissa mu nju ejja tugende tubalambuze eno okwewala entondo tubalambuzeeko eno kaakati zino enkonge zemulaba zikyali fresh osobola nogamba mumpe poloti erimu ezo enkonge poloti erimu ezo enkonge gye njagala osobole okwokya amanda waliwo bana bafumba emmere kaakati ate mmwe abasamize zino enkonge ensonga esobola okukuma ekyoto okumala esobola okukuma ekyoto okumala emyezi ekyoto kyoga tekizikira era nti ekyoto kyabamweyana tekirina kuzikira nti nalibyo weekwasa okitegeera wano tuliwa tuli bulijjo mukono wetera kiyunga mu tawuni wali awali essomero lya Vision Africa erya primary waliwo n'eddwaliro awo tukola ki wowetera nojja waneeno kasita oviiramu ku stage yaawo bodaboda ekuleetera 2,000 zokka wano tobuuza nti emmere ebalawo balage kasooli oli waggulu n'ebitooke tobuuza emmere ebalawo balage nemmanga laba amasavu ga miyembe nzize mu sizoni mbi ekuli wano Aisha yambadde nninyirako ku mutyati lisseeyo nampanulirayo omanyize saagala kubonabona wetunaddira nja linnya Aisha saagala kulima saagala kubonabona era bwobanga gwoliwo nga gompanulira emiyembe gwolino linnya nezigenda walamba oyo atya nti sula yagudde nga walampa omuti Aisha wanisebo waliwo bannaffe abali ebweru betwagala tutangaazeemu enkola y'abannaffe abagula ettaka nga bali bweru mu Sichom Properties bwe tuba tutandikira waliwo bakadaama babbiddwa abantu babulire ku akawunti eyo eggulwawo ng'omuntu ali Bulaaya naye nasobola okubeera ng'akola ki ng'agula epoloti naye ng'agisasulako mpola osobola obala nti mwezi gwange nfuna akakadde kalamba buli mwezi njaba nsasulako $5,000 eyo naye enkola ekyaliwo okitegedde waliwo agero tugamba nti estate eyo ya miliyoni nnya sente nnyingi naye singa bebalaabalamu sente z'okozesa omwaka ne guggwako osukka ne mu bukadde 15 gwe mufuna mpola ng'okozesa sente entono nnyo tugeze wano ewaka bandeka mutwalo ndeka 8 oli agenda kuŋŋamba ezo sikyakola kizikolera ddala tulina poloti ez'akakadde akamu ekitundu poloti y'akakadde akamu ekitundu 25 kwana
nayo tugirina bw'oba tondabyeko tosasula n'ennamba weba teyiseewo n'ennamba eyita ku screen awo bw'ebanga si eyo gy'oyagala tosasula ennamba eziyita ku screen awo zeza Storm Properties okitegedde teri byagamba mbu ate bannange ate bulabulala ebirala ledda abali ebweru musobola okugula accounts zammwe osindika relative wo enkola eri bweti osindika relative wo najja ku Storm Properties ne tubalambuza n'amaana nakubya nagamba nga tuli ffenna babiri nti nsiimye Kiyunga nsiimye Kalagi oba nsiimye Naggalama oba nsiimye Nakifuma oba nsiimye Nakanyonyi ndiye kati poloti ze Nakanyonyi be yawukana neya wano nya Nakanyonyi ziri $5,000,000 Nakifuma kakadde kamu n'ekitundu Kalagi bukadde busatu kati gwoyagala wootwala nomana ogamba nti akati nsiimye wano nange tutwala awo ndiye oyo ng'asasula relative byonna tubikolera mu kamera tetwagala bufere byonna tubikolera mu kamera ne tumuwa receipt nawe ne tugikuweerezaako ekitundu akakodyo lwaki twagala kamera tukolera mu kamera lwansonga buba bujulizi akakodyo akalala kaakano wadde osindise relative wo alambula ettaka eryo ne bw'oba osasudde n'omalayo nga receipt yazirina ate tasobola kutunda takkirizibwa kutunda akakodyo kasigala wa chairman omuntu yenna okutunda oba gwokomawo tukwase ettaka lyo tulikwasiza wa chairman olutwanga abakola transfer nti owa chairman omuntu yagula omutuufu yono kati tetukyalinako obuvunaanyizibwa yaani yoyo akalowoozo abaana ab'obuwala kati abali mu saizi yange boyfriend yakuwadde emitwalo ejja saving ake 10,000 demagenda zigulamu bwambalo demagenda kunywa bbiya osawo saving 10,000 zabawala nga bandidde naye olinza nokweka nga abawala abandidde tebanzijangamu wadde n'ettaka atukole bwe tuti kati nze mbawadde offer abawala mwenna abankuula muyiteeno bwe muti swi olubawala bwe lwolezingulani ng'ojja mu Storm Properties ng'ogula ettaka okiraba obwambalo tetulina bugenda tugasa bambi twezimbe tuleme linda abasajja obeera eri kale ng'oliwo omusajja naye ng'olinayo obubibawo bwapangisa situufu bali wali eri nolema gamba kaninde ejje musampeeyo sente naye nga wewezimba kikuyamba mu maaso kakati omuwala myaka egigi oba otandikiramu ebyo okwezimba kugula ttaka olwoba ofuuse sugar mami oba ofuuse nakiyombekedde olina emyaka emeka kanfuuke nakiyombekedde naye nga nzikola guza nina emyaka 28 kasitagamba 28 totoolako sitoolako wadde asigamba Aisha totoolako bagamba 28 totoolako linyisa bulinyisa ayalepo anyway tugenda kukoma wano olunaku olwaleero bw'ayagala Storm Properties tugambe tuli Naggalama Estate weeri tulina Nakifuma Estate weeri tulina Kalagi Estate weeri Nakanyonyi ekyali mpyatuku yakasabuukulwa eyimba mpyatuku tulina Mayangayanga then obale ne wano wetuli wenyini wane bulijjo wetuli kati jangu ogule osobola ogenda ku ofisi yaffe eri Naggalama kulina dipo ya Coca-Cola osobola ogenda ku ofisi yaffe eri Kasokoso oba ebweyogerere kulina na taxi park oba sooka okuba essimu ezo actually nga tonatambula essimu eziri ku screen zaawo zoba sooka okuba nga tonatambula tujje tukulambuze ogule nga bwogula ddala masavu nga weekakasizaawo ebyo bagamba mbu ate kati ettaka tujja dipimira simaya mu bwendo simaya mu tebakubba jangu mu Storm Properties wewoka awali ettaka eriri ku muzuuli mubeere bulungi mweraba kanneema kule n'ekyebbeeyi kyange